Ebisago n'ebibala by'obusiraamu mu Uganda. Twaletse nga Kabaka empisa ey'Obuganda omulangira obutayiwa musaayi ku ttaka lya Buganda emutandise okumugwiramu ebizibu. Katuwulirize. Twalabye akantu kantokerabira nti mu 1872 baali Abawarabu mikwano gye baali bamuwadde emmundu eziwera ddala 1000. Lwaki omwandiisi aleesaako? Wuliriza. Enkolagana y'Abasiraamu ne Kabaka yeeyongera okukendeera. Abasiraamu baatandika okuziimuula ebiragiro bya Kabaka. Wano Kabaka teyagumiikiriza bikolwa by'Abasiraamu. Mu 1876 Kabaka yalagira abasirikale be okutta Abasiraamu abaweerera ddala ennamugongo, newankubadde nga bba Abasiraamu tebakulaakulanya lunaku lw'abajulizi. Waliwo ensonga endala eyaviirako Muteesa okutta Abasiraamu, era eno yava ku Basiraamu okugaana okulya ennyama esaliddwa Kabaka kubanga yali atwalibwa ng'omukaafiiri olw'okugaana okutayirirwa. Lumuya yabagamba okulya ennyama gy'asaze ng'akabonero ak'okubagezesa oba bakyalimu akamugondera n'okulaba oba wakyaliwo enkolagana, wabula Abasiraamu baagaana. Kino kyanyiiza nnyo Omutanda. Ensonga endala yava ku bakungu ba Kabaka abaali batya okutayirirwa. Singa ye yennyini akkiriza okutayirirwa, bano baatandika okulimirira Abasiraamu, ekyabaviirako Kabaka okwetamwa Abasiraamu. Bo baali bayisaawo kyabwe okutuuka kwa Bamaseeka, Abatuluuki abaava e Misiri baali babbinkira mu kugoberera amateeka g'Obusiraamu. Kale bwe baasanga nga Muteesa ajeemye okutayirirwa, baamuyita mukaafiiri, nabo ne bongera ku buzibu. Baalagira Abasiraamu okuddamu okuzimba emizikiti obuggya, kubanga gye baasangawo gyali tegyolekedde Makka mu Kibula. Abasiraamu gye baalina okwolekera nga basaala, egyaliwo mu biseera ebyo gyali gyolekedde bugwanjuba. Bano baanyweza Abasiraamu obutalya nnyama etasaliddwa mu mateeka g'Obusiraamu. Abasajja bano baagaana n'Abasiraamu okuddamu okugoberera Muteesa mu swala, so nga yali imaamu era ye basomesa. Kino kyekyasinga okunyiiza Muteesa, osanga ebirala yaligumiikiriza. Basomesezza kati bamujeemedde. Naye embeera bwe yatuuka awo yalabira ddala ng'obuyinza bwe butwaliddwa oba bumuggiddwako Abasiraamu. Wano Muteesa yalagira Abasiraamu battibwe, era Abasiraamu abaweera ddala baatwalibwa ennamugongo ne battibwa. Ono okutwalayo bano abaddako yali ku bikadde, yali kyataata. Omulangira Badru Kakungulu ne Kasozi mu kitabo kye abasimba Obuyisiraamu mu Uganda bagamba nti Abasiraamu baali mu 10,000. Haji Abdallah Sekimwanyi mu kitabo kye Ebyafaayo by'Obusiraamu mu Uganda yalambika olukalala lw'abamu ku Basiraamu abattibwa ennamugongo nga be bano. Teyabamalayo, yajjako batono: Mponye Buwonyi, Bira, Kaganyulo, Muwanga, Kalule, Nsereko, Namwanira, Mafembe, si Masembe w'ensenene, Mafembe, Muddu Awulira, Bamutalira, Mukwanga,
bazekketta nokubadde neeri naye wali omujulizi bazekketta naye ne mbasiraamu alimu bazekketta Kasengula Mabende Mukeka Muwanga n'abalala nfumu abatalabikise wano mu kitabo abajulizi bano okuttibwa kwabwe kwayongera obulabe busuffu wakati w'abasiraamu ne kabaka era obusiraamu bweyongera okusereba bangi abali mu bifo eby'amaanyi baagobwa era ebifo ebyo ne biweebwa abatali basiraamu era ne batandika okuganja ennyo eri kabaka kale abasiraamu ne baggwamu amaanyi ne bafootooka Hafsa nakabiri omumbejja mwannyina w'omulangira Badiru Kakungulu ne Mustafa Mutyaba mu kitabo kyabwe omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo bagamba nti abasiraamu abattibwa Namugongo baweera ddala 79 gwekyo obadde okimanyi wabula Makayi mu kitabo kye Makayi of Uganda agamba nti baweera ddala 200 Songa Wilson naye kikye Uganda and the Egyptians agamba nti baali 100 guno gwali mulundi gwakubiri ng'abasiraamu battibwa olw'eddiini kubanga abaasooka baali 300 abaaloopebwa nti tebasoma ddiini n'alagira battibwe boogera ku gwakubiri naye gwasooka baali 300 tujja kukomaawo singa abantu abo bazaala abakazi bana bamuza singa Uganda abasiraamu ina bameka naye tunuulira obuntu obutono bwe buvaamu ensasadde shahada baagirina naye ne beesiba ku ebirala kati nga bwolaba mawulidi n'olumbe naafe enjawukana eyo gyetutuusizza abamisiri bajja abatake abamisiri batuluuki bava emisiri kyebaatuyambamu kimu kutuusa kibula naye baagwa mu kintu nga kikoze eki kitose abaga nti mukkirizibwa okusaazibwa omukafiiri kabaka n'agamba nti nze abadde imaamu kali ngenze kuba bamuuma olaba imaamu waleero okuzanyira ku bwa imaamu we olwaleero ono 220 ozanyira ku bwa imaamu oizo kati ate kabaka ate omujja ku bwa imaamu osanje wali ebbali abadde oddamu bamaleewo bamuzeeyi bafa baimaamu basigala akantu ako tebakazanyisa akokulemera ku bwa imaamu kati bano abamisiri baga atali musiraamu takola ki abamisiri batukola bubi Allah abasaasire mu nsobi kubanga okujja kwabwe baalina irimu baali bagamba bugambi nti oba si musayirire agire ki asigale nga bwali okutayirira sunna ate bo bayongereza kukulu nti talina kubakyaza temujja kulya byasaze kiki lumu n'asala n'abayita mulye ne bagana okulya nagamba kyekyo muganye okulya nti ye ne wa imaamu mubongobireko ono omugoba gwa imaamu n'akulombera libadiri imaamu naye oli bamugjeko mubisa kyasala bwasala tebalya obwa imaamu bamumugjeku kati bwakabaka busigaddewa agenda okujulirwa ow'emunyoloko yawe ebbaluwa n'abigaana oba okutegeze bano abamisiri be batakola mulimu gwabwe baali baulama abamisiri abaturuki bagambye baali balina okutereeza embeera nti nti saabasajja mumuleke asale nga simutayirire atusaaze nga simutayirire kati baulama tebawabula oba okutegedde kati awo bamuzeeyi baffe tebalina nnyo nsobi bano baulama tebakozesa birungi erimu hikma ne battisa bati
bamuzeeyi bwensuubira ndowooza nammwe mukiraba kuba bano bulwalize ne baga nti obusiraamu kyekisinga obwene okusinga okutayirira buli kyansi gye tufunye tukyuse bukyuse mukitunde mukibula atale mulye agire ki ako kokka kaali kamala bano baali balina okuzza bano kati bano nabo baalaba abeeru ne baga nti tufunye n'abeeru kati onaateekamu naga nti bano basooke battibwe jjukire n'emundu azikolaki azirina bamuwadde dda n'emundu wakati mu bye tusoma waliwo omukyalo eyampabuddemu oba yabaddemu mbejja nanga nti seeka omuzikiti gwe mwasomye si gwe gwo omuzikiti gwe mwagambye gwe bajja mu lubiri si gwe gwo ogwo gw'olubiri ogwo mulala guli gwali kasubi naga guli gukyaliyo gumwadde muliko gwo gukyaliyo waliwo omukadde n'omupya guno mulala gwe mwadde musoma abaweereza bategeera ebintu ebitambula baulama abamanyi standard nampabulamu mu kintu ekyo nti guno gwe bamenya mu lubiri si gwe guno gwe twabadde tusomako si gwe gwamukenya guli gyeguli yaŋambye kasubi gyeguli wogwo weeguli era waliwo n'omulala omupya gwe baateekawo mu mabbali waagwo guli historical naye guno mulala mwebaza okubeera nti yakuwabudde kubeera erimu ffe tetugimanyi naffe tutakulantakule era bukya tubeera mu nsi tetugisomangako wabula kakati olw'okuba nti yunivasite eno eyaffe erimu ebintu bingi emizimu tugimaze emisambwa tugirabye nebiri emagombe mu Buganda biri emagombe mu Buwarabu kati twatika na ddiini y'abamuzeeyi yiyo bafudde 300 ebyo 300 bye byasooka mu nsi abantu 300 mu budde obwo Uganda yalimu abantu damba yasingo 300 batemukuba baali bantu bangi nnyo kati 300 abo okutufaako singa bazaala ebyo 300 ne bizaala singa Uganda nsi ya busiraamu 300 kinene ate bagenda okubaddamu envunula bibya sekendi weevu ku 7 oba kutegedde ekitegeeza nti eddiini eno omusajja kabaka yali obutamanya obwali awo obudde obwo bwakuleetera ebizibu ennyo oba kutegedde so tusaba Allah bakadde bafaawo abasaasire naffe atusaasire ate atuwe hikima mu kukozesa mu kukola omulimu gwa ddaawa hikima bwebula mu ddaawa okuba oli yagenda ku mawulidi y'abanne eteredde bwe yagenda emanju n'abundugula esepiki z'ennyama obonebwa kukikambawa n'abundugula esepiki z'ennyama zonna ne ziyiika yali mukubuka ng'amaanyi agalina yasobola okubaleka ye olwayiwa n'atonta bano bagenda okulaba bubaani obuli emanju omukka bisibye ebituntumuka ne bagaa nti gundi kabada entamwaziyi ntizaaki ntantieze mba tugenda kulya emmere ennuma awo bagobako naye nga bumanyi bamukwalako naye lwokubeera yali muzaali mu kitundu gyali namumanyi nomumanya mukwano gwange yaku omulimu kadi hikima baba kumukwatirako budde obwo ng'emmira zikyali waggulu man faala hatha bialihatina kyali kyeggweramu awo ate ne kitaawe ng'ali mu nkolo bali kutta nga bakuttidde mazima naffe ebiwuli kale hikima zeetaagisa mu ddaawa nnyo abamanyi beetaaga okutaasa umma etamanyi bamuzeeyi baafa lw'abamisiri okusinziira ku kigambo ekyo si ekigaanitadde balina okubanza abange mukitwale empola seeka nga bwazza tusomesa akitabu kano ddala omuwandiisi yakawa erinnya ttuufu ebisago n'ebibala by'obusiraamu mu Uganda omutwe ogwo buli we tubanga tusoma akatabu kano gusseeko nnyo ebirowoozo kakati omuwuliza waffe wonna wooli oba omusomi waffe wonna wooli atudde wano n'ataliiwo we tunaamalira nkubuuza ekibuuzo Muteesa yafanga musiraamu oba teyali musiraamu okujja kwa Stanley Henry Matton Stanley
yatuuka mu Buganda mu 1875 okutuuka kwe kwaddiriza nnyo ddala obusiraamu kubanga yagezaako kukyusa endowooza ya Muteesa ku busiraamu. Stanley yava Bungereza era yeefuula okuba mukwano gwa Muteesa ne yeetaba mu ntalo zonna Muteesa ze yalina. Twalabye wali ng'ebizibu Muteesa atandise okubyingiramu. Stanley yatandika okulimirira abasiraamu naddala ku ky'okutayirira. Wano we yatandikira n'okusomesa eddiini ye ey'obukristaayo era n'asaba kabaka akkiriza abaminsani abalala bajje basomese obukristaayo. Kabaka yawandiika ebbaluwa e Bungereza ng'ayagala abaminsani bajje basomese obukristaayo mu Buganda. Okujja kwa Stanley ye yali entandikwa y'ebizibu by'obusiraamu mu Buganda ebyatuusa eddiini zonna okulwanagana era n'abantu bangi nnyo ne batokomoka. Stanley yakola kinene nnyo okuganja ewa Muteesa eky'okuyisa abasiraamu n'okukyayisa abasiraamu kubanga yalowooza nti obukristaayo bwali tebusobola kusimba makanda mu Buganda ng'obusiraamu bwegazaanyiza mu lubiri. Yawa Muteesa emmundu asobole okulwanyisa abalabe be. Wajjawo okutya nti kabaka wa Misiri yali ategeka kulumba Buganda agigatte ewuwe e Misiri. Okutya kuno kwakola bubi Muteesa era mu kunoonya obuyambi yalaba nga Stanley n'abazungu balina enkizo abaalina enkizo ennene mu kulwana n'Abawarabu. Bo baali balina tekinologi wawaggulu okusinga ow'Abawarabu. Muteesa kata alangiire nti ayingidde obukristaayo singa Katikkiro we Mukasa ne Namasole we maama we Muganzirwazza tebaamukomako ne bamugamba nti okola ki ekyo. Wano Muteesa yaweebwa amagezi eddiini zonna zitongoze nga mwotwanidde n'ey'obuwangwa. Jjukire mabega twasoma toba n'eddiini ebbiri. Ye Katikkiro Mukasa eddiini zonna ennyonyi yazigaana newankubadde Muteesa munywanyi we yazisoma. Muteesa yatta omukago ne Mukasa Katikkiro ne bafuuka ba Luganda era Mukasa yaziikibwa Kasubi abaana b'eŋŋoma gye baziikibwa. Misiri etegeka okufuula Buganda ettwale lyayo. Kabaka wa Misiri yayina entegeka okufuga ensi eziri mu makkati ga Africa wamu n'eziyitibwamu omugga Kiira Nile. Wano Buganda nayo yali etwalibwamu. Kino kyayongera okuleeta emitawaana eri abasiraamu era Muteesa yamanya nti ezimu ku nsonga kabaka wa Misiri kwali kumujja ku bwakabaka yeegatte n'abasiraamu ng'ate bamaseeka b'e Misiri baali bamaze okuvoola Muteesa. Ulira kajjampunne. Mu kiseera kino amawulire gaafunibwa ng'olubiri lwa kabaka Kaabaleega owa Bunyoro olw'e Masindi lumaze okwokebwa nga Samuel Baker ye yalwokya ng'atumiddwa kabaka w'e Misiri. Ulira obuzibu. Kino nakyo kyayongera okweraliikiriza Muteesa. Ensonga endala, Abawarabu abaluŋŋaana baatandika okulimirira bannaabwe ab'e Misiri antulira akavuyo olw'obutabaagaliza mu kusomesa n'okusuubuligana n'Abaganda. Muteesa yeeyongera obuteesiga Bamisiri n'okukyawa eddiini y'Obusiraamu. Kino kyayanguyiza nnyo abaminsani okusimba amakanda e Buganda. Mu 1879 Muteesa yayita abantu be n'abategeeza nti abaluŋŋaana Abakatuliki n'Abazungu bonna bankyalidde ne bambuulira ebifa ku ddiini zaabwe nekkaanyiza bulungi bye boogedde kyokka nkizudde nga mu magezi ne mu mpisa Abazungu be basinga. Nsiimye Abazungu era benzija okubeera nabo.
Kataya tule nti nyingidde obukristaayo naye teyakyogera wabula Katikkiro Mukasa ne nnyina nga batya nti wayinza okujjawo enjawukana mu bantu be. Bino byaliwo mu 1879 nga 23 Desemba 1879 abasomi b'eddiini y'ekinnansi mu Buganda nga bakulemberwamu Katikkiro Mukasa baakuŋŋaanira mu Lubiri okusinkana Kabaka, era bwe yali ayogera gye bali agamba bw'ati: Abawalabu kuume eddiini yammwe, Abakristaayo nammwe bwe mutyo, naffe tujja kusigala ku by'abajjajjaffe lwafuusa buutwalimu. Bino byonna byali biraga nga Muteesa yali atandise okwabulira Obusiraamu mu lwatu. Mukasa Katikkiro yalina omukono munene mu mbeera eno kubanga yamusendasenda okugoba eddiini zonna okuva mu Buganda. Ekiseera kyatuuka nga Muteesa obulwadde bumugonzezza nga Katikkiro Mukasa yawa ebiragiro. Muteesa ajja omukono mu ngabo agugjamu atya. Muteesa yamala n'akisa omukono, Obuganda bwafuna ekikangabwa, era nga bwe kibeera Obuganda bwafuna eyamuddira mu bigere. Ono yali Muwanga Mwanga. Yali Mwanga, wabula waliwo ensonga ekubaganyizibwako ebirowoozo ku bantu ab'enjawulo, era nga ye ya Muteesa okuba nga yafa nga akyali Musiraamu oba nedda. Wuliriza, Seeka Ali Kulumba ne Haji Abdallah Sechimani bagamba nti Muteesa yatuusa kufa nga akyali Musiraamu newankubadde nga teyali mutayirire. Pere ne Father Sionen abamuwandiikako nabo bakkaanya n'ensonga eno nga bagamba nti yafa Musiraamu era nga bawa ensonga zaabwe. Faaza nno esooka bagamba nti Muteesa bwe yali mulamu mu bulamu bwe bwasembayo yajjumbira nnyo okusoma Kulaane, era buli kiseera ng'asoma Khatima Namba. Ensonga endala, Muteesa yalaamira abantu be obutamusinza ng'afudde newankubadde nga kino kyali kyampisa, era n'abakuutira okulamuza Kulaane nga ye namuzi gye bali. Ebigambo bino birambikibwa Kulumba ne Ssekimwanyi. Ensonga endala, Muteesa ng'akyali ku ndiri ng'amaze okukonziba teyakkiririzanga basawo balala kumukolako okuggyako abasawo Abasiraamu. Abasawo bano baali babiri nga kwaliko Abdallah Mutabibu ne Abdallah Suudi nga baluŋŋaana, wabula Ham Mukasa ne Sir Apollo Kaggwa bo tebakkiriza nti Muteesa yafa akyali Musiraamu. Bagamba nti bw'aba yafanga Musiraamu, Obusiraamu bwe bwali bwa munguuba. Okufa kwa Muteesa mu 1884 ate kwayongera emitawaana eri Obusiraamu, era nga bwe tunaalaba mu maaso. Yagamba nti temukkirizanga omuntu yenna alyesowolayo nga nfudde n'ansamirira. Ekyo nakyo kiramu kya Muteesa. Omuntu oyo bw'awalazanga empaka mumukwasanga Kulaane yange eno n'agisomera ddala nga nze bwe ngisoma, era n'agivuunula mu Luganda nga nze bwe mbadde nkola. Kino nakyo kiraga nti Muteesa yafa Musiraamu kubanga Kulaane yasigala akyagiwa ekitiibwa. Waliwo ensonga abagamba nti yafa si Musiraamu kwe basinziira okunyweza obujulizi bwabwe. Ngiwulirize.
esooka Muteesa yalina obulombolombo bwe yali adibizza olw'okukkiriza eddiini y'Obusiraamu, naye akalombolombo k'okutayirirwa kaamulemera ku ki bw'aba nga yali musiraamu owannamaddala. Ensonga endala, ensonga ey'okubiri, Muteesa ebyafaayo tebirambika linnya lye lyeyafuna ng'asiramuse, ng'alabika teyalina linnya. Bw'abeeranga yalina erinnya ery'Obusiraamu eky'obutamukalako, nakyo kiraga nti yabufeerya. Naye kino kinafuyizibwa ebikolwa bya Muteesa bye yakolera Obusiraamu. Ensonga eyokusatu, bagamba nti kasita yatta Abasiraamu kyalaga nti yali abuvuddemu okusinziira ku byaddiira naddala mu nkolagana ye n'Abasiraamu. Ensonga eyokuna, Muteesa yajatula nti ye yazuula ng'Abazungu be basinga amaanyi n'empisa bye yali yeetaaga ennyo okunyweza obufuzi bwe. Kino kyalaga nti yali akkiriza Obukristaayo era yajatulako nti ye azzeeyo ku balubaale okusinziira mu kitabo ky'Omulangira Badru Kakungulu abaasimba Obusiraamu mu Uganda. Ensonga endala, yamanya nti Obusiraamu y'eddiini ey'amazima, naye kasita yayita Abaminsani abantu baatandika okulowooza nti Obusiraamu bwe bwali bumunyiye. Wabula ensonga zino zonna tewali ayinza kukubuulirako butuufu bwazo, wabula Katonda yamanyi embeera Muteesa gye yafiirako entuufu, era yamanyi empeera gy'agenda okumusasula olw'emirimu gye yakola. Nze nange asoma akatabo kano nkubuuza, gw'olowooza Muteesa yafa musiraamu oba nedda? Tujja kuba sigadde nga seeka wagambye Allah yamanyi, naffe tulimaganiddwa, Allah yasinga okumanya. Alhamdulillah, naye yagezaako Allah musaasire. Mwanga owokubiri atuula ku Namulondo, tulabe nga oli akisizza omukono. Kati ono bwe yatuula ku Namulondo, biki ebyaddawo? Wuliriza bulungi ebisago n'ebibala by'Obusiraamu oteweerabira nnyo mutwe ogwo mukulu nnyo, gujja kuttamuza okufuna amakulu ga bino bye tusoma. Muteesa bwe yakisa omukono yasikirwa mutabani we Mwanga owokubiri mu 1884. Bwe yamala okutuula ku ngoma teyafaayo kukwana basajja bakulu. Singa ogwedde emisomo gya Seeka Nkata alina walagira obukulu bw'ekikolwa ky'abasajja bakulu, wabula yeetaba n'abavubuka abaayitibwanga abayinda. Mu kiseera ekyo eddiini zonna zaali zimaze okusimba amakaana mu Buganda. Kino kyatabula nnyo Mwanga eyalabikirawo ng'ebyeddiini Siriya yaliko, ye yajja n'enkola ndala ye yali mulye wa swaga mu njogera y'ennaku. Singa Muteesa yaleka atongozezza eddiini emu ku zino, osanga tewaali badde nsasajje. Abayinda baalina emize emizi mingi, bwe batyo ne bakooza ensi kagiri. Mwanga yeekengera abasomi Abakristaayo abaawaganga abavubuka abasomi ne batuuka obutakyakola mirimu mu lubiri nti bo baali basoma. Bonna obuzibu bali mu kirobo night club. Kabaka wano yalina obuyinza okutuusa omulimu gwe yasookerako kwe kusaanyaawo obulamu bw'abakadde abaali beefuddemu koko, kye kyamutandisaawo ekibiina ky'abavubuka be tulabyeko waggulu abaakazibwako eri abapere. Abapere be baali nga abayaaye ba Mwanga. Bano abasajja abakulu be bafere, kati abafere nti abasajja abakulu bano kibasa kiki batadde
mu baana abato omuze gw'okusaba n'okuleka okukola emirimu mu lubiri. naye nabo baali basikubwa ku mukono nno. Maani ziri waggulu. Mwanga yabawa ebbeetu okweyisanga bwe balaba gamba ng'okujooga abakadde wamu n'abantu abalala be baayagalanga okujooga. Yatandika ebitongole 4 biwulirize okumusobosa okufuga obulungi ensi ye. Ekisooka, ekiwuliriza kyekikesi oba ennaku zino mukiyita mutya. Kino yakigaziyaamu era n'akikwasa Kiwanuka Katege eyali omusiraamu okukikulembera. Abasiraamu. Ekyokubiri, ekijaasi kino kyalimu basajja be abaali basobola okuzikekeza mu jjeeye era yabawa ebyokulwanyisa ebiwera. Jjukira nti ne kitaawe yali amaze okufuna emmundu eziwerako. Kino yakiwa Kapalaga naye yali musiraamu abeera omuduumizi we. Ndowooza abasiraamu muwuliriza ebizibu bye babasuulamu naye nga temutegedde. Ekyokusatu, eggwanika etterekero ly'ebintu bya Kabaka yalikwasa Apolo Kaggwa omuprotestanti. Ekitavu tebaakibawa, baabawa biri byakuba banna mu miggo. Ekyokuna, ekiyinda kino kyaweebwa Henry Nnyonyi Ntono oba Nnyonyi Ntono eyali omukatuliki. Buli ddiini agiwadde naye nga mmwe be babawadde ng'abasiraamu bijja ku mmere. Ebitongole bino byonna byaweebwa abavubuka ab'ekyejo abaakolanga ebyambo yoone nga mu bikwekweto bye baakolanga okujoonyesa abantu baagendanga bayimba n'ennyimba ez'obujoozi nga bali mu bikwekweto byabwe okunyaga abantu. Anti zibulire omutaka atalya mbuzi ye baligiresa enkondo. Abedda baatulimbanga ti ebukeerere tenyagwa. Twanyagayo embuzi ensaata ffenna twagibaagirawo ate twagirya mwenda. Ffenna kwabula afaako ate kwabula alwala era kwabula asinga. Akaala kali katalibwako kintu twakalidde twakiridde tubetuulako kitubeera tutegeeza ate watalibwa kintu. Abalenzi bano baaleeteranga Mwanga okubeera nti abantu bangi baamutamwa kubanga baalabiranga ddala nti abajoozi bano ye yabatumanga bakole effujjo mu bantu. Kino kyayongera emitawaana mingi. Nga bwe tukirabye, Mwanga yalya obwakabaka n'asanga ng'Obuganda bwali bumaze okukomba ku mbeera z'amadiini ag'enjawulo. Tekyali kyangu kugatta bantu bano kubalowoozesa nsonga emu. Yali mmoto ng'aweza emyaka 18 Mwanga, ate teyayagala kwebuuza ku bantu bakulu. Kale n'eddiini teyalina gye yagoberera yadde okwaniriza. Ndowooza olaba omuvubuka omuto agudde mu bintu. Abasomi baatandika okulaba Mwanga ng'omulabe ate ne Mwanga bw'atyo naye ng'abalaba ng'omulabe. Mwanga anenyezebwa olw'okusala amagezi okutta abaami be bonna abaali abasomi. Mu kukola kino yasalawo okutwala abasomi ku kimu ku bizinga ebiri mu nnyanja Nalubaale Victoria, abatte oba abalekeyo baliibwe eggoonya. Olukwe luno lwagwa mu matu g'abasomi nga wabula akaseera katono waliwo abaagamba nti olukwe olwo luyinza okuba nga terwaliyo nga Katikkiro Mukasa ye yabityebeka atabule Kabaka n'abavubuka. Kyewuunyisa nti abasiraamu baaliko bangi
okusinga eddiini endala. Kubira. Baali basaale mu kulwanyisa Mwanga era baawa ensonga zino. Abasiraamu muwulirize. Mwanga teyabaganya kubeera bakinjaaje mu lubiri lwe newankubadde nga obusiraamu tebukkiriza kulya nnyama etasaliddwa ng'amateeka g'obusiraamu. Abakulu kino kyabongera obusungu eri Mwanga. Eyo ensonga ey'okubiri abasiraamu gye baawa. Ensonga endala, Mwanga yali abammye obwami obuwerako ng'ate abayisiraamu baali bangi nnyo mu Buganda. Ensonga eyokusatu era abasiraamu eyabaviirako okulwanyisa Mwanga. Ensonga endala, Mwanga abasiraamu baamutya nti ayinza okubatta nga Muteesa bwe yali asse abasiraamu bannaabwe mu 1876 e Namugongo. Mu kiseera kino abakristaayo n'abakatoliki baali baakoowadda Mwanga olw'okulangirira battibwe e Namugongo era olw'okusoma eddiini zaabwe. Bwe baamala okutunula mu nsonga zonna, Kapalaga eyali omulwanyi Namige ne Kiwanuka Katege eyali akulira ekitongole ekitesi baasalawo batuukirire abakristaayo nga basaba beegatta okulwanyisa Mwanga. Kisoboka. Bino abazungu abaminsani bwe bakimanya kwe kuwa abakristaayo amagezi baleme okwegatta. Bino abazungu abaminsani bwe bakimanya kwe kuwa abakristaayo amagezi baleme kwegatta n'abasiraamu kulwanyisa Mwanga. Kyokka abakristaayo baagaana era okukkakkana nga beegasse n'abasiraamu balwanyise Mwanga, era bwe yagenda okulagira abasomi balinnye amaato agaali Entebbe bonna kwe kugaana. Ekigungu kijja kulinnya. Newankubadde nga Reverend Gordon yawandiika bugambo bubuno wano mu Luzungu katubuvunule, kyali kirabika nga abagoberezi ba Muhammad abasiraamu baali bamaze okweteekateeka okuleeta enkyukakyuka bokka nga tebayambiddwako bakristaayo. Abamu ku bakessi bange bagamba nti abakristaayo baali tebaagala kutuuka ku ddaala lya kujja Mwanga ku ngoma, wabula baali ku mbeera ya kubula bawaŋŋangukire ebunyolo era nga gye gaali amagezi gokka. Ebyo ebigambo byali bya Reverend Gordon bye yawandiika. Wabula oluvannyuma lw'akaseera abasiraamu baagenda mu maaso n'okusendasenda okutuusa lwe bakkiriza kubanga buli luuyi lwali lwetaaga lunnaalo. Abasiraamu baali balina amaanyi bavumu era nga bazira, naye Apalukaggwa omukristaayo ye yali akulira etterekero by'okulwanyisa. Bali basobola okulwana naye tebalina byakulwanyisa. Ate ono baalina okumusendasenda abawe emmundu. Ndowooza owulira obufuyefuyega. Okunyweza enkolagana eno, Nnyonyi Ntono omukulembeze w'Abakristu yatta Omukago ne Muguluma omukulembeze w'Abasiraamu. Olubereberye ng'olutalo lw'okugoba Mwanga terunnatandika, enjuyi zombi zaasooka kukkaanya kwani anaddira Mwanga mu bigere. Awo nno waliwo nawo obuzibu. Era bonna ne bakkaanya ku kalema. Wabula omubaka gwe baasindika okumubbayo mu kkomera alabika Kalema yali azibiddwa, oba okumutolosa yaleeta Mutebi Kiweewa anti wulira obuvuyo. Era yali takkirizibwa kulya Bwakabaka mu mpisa za Buganda. Kiweewa ye yali tateekeddwa kulya, tego baalekayo yalika. Kino kyanyiza abakristaayo kubanga baali bakimanyi nti Kiweewa yali agudde olubege ku basiraamu. Wabula tewaali bujulizi bulaga nsonga eno.
omulangira Badru Kakungulu ne Kasuzi mu kitabo abasimba obusiraamu mu Uganda ebyo yabituwa. Anaye abavubuka musome nnyo ebitabo. Bagamba nti eno yali nsobi eyava ku muvuyo ogwaliwo mu kiseera ekyo, era ne bategeeza nti Kiweewa olubiri mwe yali mu kiseera ekyo lwali kumpi n'olwekyo ng'asobola okufunika amangu ate nga Kalema ekkomera lye yalimu lyali wala ddala. Omuntu ayinza okwebuuza ti lwaki Kiweewa eyali mu lubiri ng'ate abalangira abalala bonna baali mu kkomera. Kino kiri nti Kabaka bwe yamalanga okutuuzibwa ku Namulondo ng'abalangira bonna baganda be bakwatibwa nga baggalirwa mu kkomera era battanga kinnoomu oba kirindi. Bwe kityo bwe kyali ku Kalema, baali bamulindidde kumutta. Olw'okutya okutawaanya Kabaka okumujja ku ngoma, wabula Kiweewa obulombolombo bwali tebumukkiriza kulya bwa Kabaka, y'ensonga lwaki teyasibwa, era ku luno yasangibwa mu lubiri era n'atwalibwa okufuuka Kabaka. Kiweewa ye mwana wa Kabaka omulenzi omubereberye. Omwana wa Kabaka omulenzi omubereberye talya bwa Kabaka, era mu byafaayo bya Buganda ye yekka eyakalya obwa Kabaka. Mbereberye talya bwa Kabaka. Oluvannyuma enjuyi zombi zakkaanya era ne zimukakasa, naye nga bamenye ennono. Kino kyalaga nti ebyokulwanyisa Mwanga biwebuse era nga batandikirawo amagye ag'ebiwayi ebisatu: Basiraamu, Bakatuliki, Baprotestante baaduumirwa nnyonyi ntono era gaayolekera olusozi lw'Emmengo okuggyako Mwanga. Bannamukadde Mwanga be yali akooza akagiri wamu n'abavubuka be yawa obwami bonna baamwabulira. Awo Katikkiro Mukasa yageereseza nti Ssekabaka weeyolera kekakulumu enteega. Nga lumu ogw'omunaana 1888 ejje ly'abasomi lyayinga erya Mwanga amaanyi era n'awangulwa. Mwanga yawaŋŋangukira ku bizinga by'ekkoome, oluvannyuma ne yeeyongerayo Essukuma mu Tanganyika pa Tanzania. Tujja kulaba ebinaddako. Yagenda mu Basukuma gyali ayagala okutwala banne. Alhamdulillah. Wulira amagezi agaayaawo, wulira obwongo, emitwe. Abasajja bwe baatetenkanya bwe bakugamba mu 1800 bw'olingizaayo bwe kiba kinyanzikiza gy'olaba. Olabanga wala daba constitution bwereeta omusajja nti oyo teyeeraliikiriza tajja kulya ntebe. Oyo tebamutwala mu kkomera, yatayaayizanga, yali musibe w'awaka. Kuba constitution za wano muzimanyi nti omuntu bw'ozaala abalongo tosika, omulongo tasika. Kati noono omwana omubereberye tagira ki? Tagira wa Kabaka. Era oyinza okwebuuza nti Muwenda Mutebi aliko olwaleero talinaayo baana balala abalina, niyo baana balya bwa Kabaka lwiroono Semakookiro. Kati Semakookiro yali wala. Kakati tugenda okulaba Mwanga atuula ku Namulondo. Naye bakadde bange mbasaba ebigambo bino tubeere nga tugenda tubiyiga buli paragraph gye tuba tusome mulimu ekyokuyiga. Twalabye Mwanga ng'atuula ku Namulondo, yalinawo abavubuka abayinda, ne tulaba engeri gy'effujjo lye baakola, ne tulaba engeri ate gye wajjawo okulwanyisa Mwanga, ne tulaba engeri gye baamaliriza nga bamuteeko. Katugenda okulaba Kiweewa Mutebi afuuka atya Kabaka. Obwakabaka bwa Mwanga nga bamaze okubusuula
era nga Ssekabaka Kiweewa atuuziddwa ku ngoma nga 1/8/1888 ye yekka Kiweewa eyakali obwakabaka nga bwe twalabye eri. Oba mujjukira omwana omukulu yali obwakabaka naye ng'ennono temukkiriza, ye yekka yakakikola. Kino Abaganda bangi abataasemba Kiweewa kubeera kabaka era baalwawo okumutongoza olw'okutya ebisiraani mu Buganda. Olutalo bwe lwaggwa ebifo byagabanibwa bwe biti. Wano Nnyonyi Ntono Omukatuliki yaweebwa obwakatikkiro n'adda mu bigere bya Mukasa era ne bamuwa n'essaza ly'Ekyaggwe nga Mukasa. Kitegeeza alya essaza ly'Ekyaggwe ayitibwa Mukasa. Ali Bukulu Omusiraamu n'aweebwa obwakimbugwe, eryo nno nalyo liba ssaza. Apolo Kaggwa yaweebwa Bwamukwenda, eryo nalyo ssaza yewa wano essingo we tuli. Naye yali ayagala Buwanika, newankubadde baamu Obwamukwenda, naye yali ayagala Buwanika era yalagira ekifo ky'Obuwanika bakiwe muganda we Fookino, nalyo eryo ssaza. Amasaza ago ga njawulo gaweebwa abantu okusinziira ku bitiibwa byabwe. Ne Kaggo ne babuwa Kapalaga, nalyo ssaza lya njawulo era Omusiraamu. Ago amasaza ge tuzze tulaba ga nkizo. Engabano eno teyasanyusa Bakristaayo kubanga ebifo ebisinga obungi byali bitwaliddwa Basiraamu. Era kino Abasiraamu bakyesigamiza kubeera nga be baali basinga obungi era be baakulira olukwe olwagoba Ssekabaka Mwanga ku ngoma. Bwe batyo ne batandika obufuzi bwa Kiweewa Mutebi, anti bwe baali mu Kasaka. Kasaka saavadda. Enkolagana y'Abasiraamu n'Abakristaayo yasasika. Twalabye eri nga so baagitandika wamu naye yasasika, era nga waliwo ensonga eziwerako ezaaleeta embeera eno. Muno mwe mwali eddiini ya Kiweewa. Ebimu ku byafaayo ebiraga nti Kiweewa yalaga okwagala okuyingira Obusiraamu naye n'atabeera mwesimbu. Yalabika nga Obusiraamu abwagala naye teyavaayo bulungi. Wano enjuyi zombi zaamuweereza omubaka asalewo eddiini ki gy'anaasoma emanyike. Nga wayiseewo olunaku Kabaka yabasindikira omubaka we Sendikwana wa Saabaganzi eyali kojjaawe n'agenda n'ekipande ekyali mu Luwarabu ng'akabonero akalaga nti yali ayagala kusoma ddiini y'Obusiraamu. Abakristaayo bagamba nti Kiweewa yali Musiraamu nga tannaba kulya Bwakabaka era y'ensonga lwaki omubaka gwe baatuma okuleeta Kalema yaleetamu Kiweewa. Anti wulira obuvuyo. Ensonga enkulu eyaleeta emitawaana yava ku musajja Omukristaayo eyayitibwanga Ddungu eyali agabanye obwamulondo kyokka ng'ayagala Bwakawuuta. Anti wulira obuzibu. Akulira abafumbi Kawuuta abeera akulira abafumbi mu lubiri. Abasiraamu baagaanira ddala kubanga ekifo kino baali tebayinza kukiwa atali Musiraamu kufumbanga mmere nga batya okubaliisa ennyama enkaafu. Seeka yajogeddeko ateggulo. Kiweewa yayita olukiiko okubatabaganya enjuyi zombi zikkaanye ku nsonga eno.
Lubanga eyali muganda wa Kapalaga yali mujaasi era ye yakiikirira abasiraamu. Sir Apollo Kaggwa yakiikirira baprotestante. Olukiiko luba lutandise, Ddungu n'agoba n'eggye lye nga libagalidde ebyokulwanyisa. Bwe baayingira kwe kuvumbagira Lubanga eyali akiikiridde abasiraamu, ne bamufumita amafumu ne bamutta. Waaliwo endowooza egamba nti olukwe luno lwali lupange era nga Sir Apollo Kaggwa ye yalulimu, wabula obukakafu ku nsonga eno tebumatiza. Olutalo lwabalukawo wakati w'abasiraamu n'abakristaayo. Olutalo luno terwalwa ne luggwa era abasiraamu baaluwangula kubanga baali bamalirivu nnyo okutaasa obusiraamu bwabwe, nga n'ebyokulwanyisa balina ntoko. Abazungu abaminsani baddusibwa mangu okuva mu Buganda olutalo luleme kubakosa. Eyo nkola yaabwe abweru bulijjo bakola, ne mu Afghanistan babajjeeyo. Era baddusibwa Abdulaziz Bulwadda. Okuva kwabwe mu Buganda kyawa abasiraamu okwegazaanya nga tewali n'omu abakuba ku mukono mu byobufuzi. Jjajjaawe. Olutalo luno Kabaka lwamutiisa nnyo kubanga yali asuubira okutabaganya enjoyi zombi, naye ne bagaana. Kiweewa yali munywi wa mwenge, Kabaka bwe tugamba, ate nga abasiraamu tebakyagala, era okufaananako ne kitaawe Muteesa, Kiweewa yagaana okumutayirira okwo kwogatta n'okubeera nti teyayina kitone kya bukulembeze yadde obumanyirivu, ng'ate bino byonna byali bya mugaso nnyo mu biseera bino eby'obuzibu. Kiweewa kyeyava asala olukwe olw'okusaanyaawo abasiraamu. Anti wulira, yakimanyirawo nti ensonga ezimenyeddwa waggulu tebajja kuzigumiikiriza, baalina kulwana. Kyeyava abeesooka n'abalimba nti yali abeetaaga mu lukiiko olw'amangu bateese ku nsonga ezimenyeddwa waggulu, tebajja kuzigumiikiriza, balina kulwana. Kyeyava abeesooka n'abalimba nti yali abeetaaga mu lukiiko olw'amangu bateese ku nsonga enkulu ezaali ziguddewo mu ggwanga. Ku kino kwe yayongera nga bw'ajja okwewaayo okutayirirwa ng'olukiiko lwakaggwa asobole okusendasenda abasiraamu bonna. Abasiraamu baamugondera era bwe batyo ne bagenda mu lukiiko. Kabaka bwe yatuuka mu lukiiko n'atuula ku Namulondo ye, yamala akaseera katono n'asituka n'agamba nga bwe yali ayagala okufulumako ebweru katono. Bwe yafuluma kwe kubagulizaako basajja be abambowa bafubutuke okuva gye baali beekwese, ne bavumbagira Ali Bukulu ne Kapalaga ne babatemaatema. Abasiraamu ndowooza owulira obusiraamu gye buvudde, gwe olwaleera buzanyiramu. Bano be bamu ku basiraamu abaali ab'amaanyi, era Kiweewa be yali asinga okutya ng'alowooza nti bw'aba abajjeewo bunaaba buwanguzi bunene obw'amaanyi bw'atuuseeko. Newankubadde ng'okufa kwa Ali Bukulu ne Kapalaga kwakuba eddibu ddene nnyo obusiraamu, bakadde baffe abo Allah abasaasire, naye Kiweewa kwamwongera mitawaana. Mu Guluma eyali Katikkiro ng'era obulombolombo bwa Buganda, Katikkiro tattirwa mu lubiri. Kale bwe batyo baamukulula basobole okumuttira ebweru w'olubiri. Baba bakyasiitaana naye, eggye ly'abasiraamu nga lyonna lyeswanta ne lituuka ne lukoya. Baasooka kununula mu Guluma, bwe lutyo ne lulanda, era mu mwaka gwa 1888 gugenda okusulika nga Kiweewa bamaze
okumumaamula ku ngoma era bwe baamukwata ne bamutta mbagirawo. Bintu si byangu. Kiweewa obutafaananako kitaawe Muteesa teyayagala busiraamu wabula yalaga nti abwagala lwakuba mu biseera ebyo bwe bwali eddiini enkulu bwali bulina amagye ebyokulwanyisa, bwe kityo yalaga nti alina enkolagana nnene n'abasiraamu lwakusobola kwenyweza ku bwakabaka. Olutalo olwajjako Kiweewa lwateeka abakristaayo bonna ku bunkeeke era bwe kityo n'abakristu, wabula ebyafaayo batugamba nti abakristu bokka bakola nnyo okulwanirira Kiweewa wabula amaanyi g'abasiraamu gaabayinga. Okukkakkana nga babayisizza mu buddu ne bagumba ekabula ku nsalo ya Buganda ne Ankole. Ndowooza ebitundu ebyo mbimanyi bulungi. Oluvannyuma nga bamaze okutereera baazimbawo n'essomero era ne lituumibwa St. Gonzaga, kijjukizo eky'okujjukira ensekere, envunza ezaabaluma n'okubonaabona nga bali awo ekabula erya Ntonde. Tujja kukomawo. Ensonga lwaki Masaka abakatuliki bano basheekhe be baagenda bawalawala ate eri byabufuzi byangu enzudde siinayo history gwe nali nsomye awooma entebe weebeera era kasa olaba buno omuwalimu okumugamba nti vaako balonda omulala kaakati ate butya nte entebe somangako ku history alimu ntebe namu. Kiweewa bamuteese ku bwakabaka n'ebyaddirira tugenda kubiraba. Ndowooza mujjukira bulungi akavuyo akaabadde awo, kati tugende mu maaso. Nuuhu Kalema ali obwakabaka naye sitole eno mpanvuko. Nuuhu Kalema ali obwakabaka. Ssekabaka Nuuhu Kalema yali kabaka wa 3 era yali obwakabaka nga 12 Ogw'ekkumi 1888. Ono mu byafaayo ye kabaka eyayingira mu busiraamu n'abuggweramu. Mu mboozi gye nalimu olumu ne kitange Haji Musa Kazibwe yategeeza nti Kabaka Kalema yasiramuka amaze okulya obwakabaka, ate n'omulangira Badru Kakungulu ne Kasozi mu kitabo kye yawandiika abaasimba obusiraamu mu Uganda yakakasa nti ddala kituufu Kalema yasiramuka amaze okulya obwakabaka era n'akkiriza okutayirirwa. Yatuumibwa erinnya erya Nuuhu nga lyamuweebwa muwalimu Kanatta Nzege. Kalema yali musajja mulungi nnyo era nga muwanvu ddala. Yali wa ddoboozi ttono naye nga w'amaanyi n'antameggwa mu kulwana era ataayabulirako basajja be mu ntalo nga tateerebuka mangu. Yagezangako okubazzaamu amaanyi okugeza ng'olutalo olwali olwa Kafuulampawu erungujja basajja be teyabavanga ku lusegere. Abasiraamu nga bali mu buyinza baatandika okukola ennyo olw'omulembe gwabwe. Abazungu nga Gordon, Walker, Levinak ne Laudel n'abalala nabo ne bagobebwa mu Buganda. Tebyali byangu. Oluvannyuma lw'obuwanguzi buno abasiraamu ne basalawo okunyweza nga beekulisa Kiweewa
eyamala ku bwakabaka ennaku 72 zokka. Abawonuuza ne bagamba nti Nekiweewa talya bwakabaka, y'ensonga lwaki teyabandaalako. Kalema bwe yamala okutayirwa n'alagira abantu bonna batayirirwe. Jjukira oli ye yabitya, ono ye yayisa tteeka. Yatandika okunoonya obuwagizi okuva ebweru wa Buganda nga yeetegekera obulumbaganyi obuyinza okuva mu bakristaayo, era yasooka kubunoonya Zanzibar, era Sultan yamutegeeza bw'ati. Yamwandiikira ebbaluwa mujulize enkulu nnyo nno. Assalaamu alaikum. Muganda wange, nkwebaza gyonna gy'oweereza abantu bo. Kaakati nze kabaka wa Buganda era ndi musiraamu, nzikiriza Katonda ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katonda mwebaza okubeera ekyo kyenva, okubeera ekyo kyenva nkusaba otuweereze obuganga, tulwanyise abakafiiri, tubafuule abasiraamu, mutuweereze ebitabo nga Qur'an, tusomese abantu baffe. Nassaako omukono tinze kabaka. Olw'okulwanirira era n'okubonaabonera awamu n'abasiraamu, Kalema yawa abasiraamu obuvumu, bwe butyo ne banywera. Okuzzaako mwanga gwe baalaba nti olw'okulwanirira era n'okubonaabonera awamu n'abasiraamu, Kalema yawa abasiraamu obuvumu, bwe batyo ne banywererwa ku mugwa gw'obusiraamu okutuusiza ddala bwe baasindikirizibwa ekijungute mu Bunyoro nga bali ku mugwa gw'obusiraamu. Newankubadde ng'ebbanga lye yamala ku bwakabaka lyali ttono Kalema, naye nga kikakasibwa nti Kalema y'omu ku baasaasaanya obusiraamu mu Uganda, yamala ku bwakabaka omwaka gumu. Kalema ayogerwako ng'eyali omusajja omukambwe nga beekwasa ensonga zino. Yakuba muganda we Mawanda essasi n'amutta. Bwe yamala okulya obwakabaka yatta buli muntu gwe yalowooza nti ayinza okumumaamula ku bwakabaka bwe. Naye eno ye yabanga enkola y'abakabaka bonna. Wabula Kalema okutta muganda we yalagirwa bulagirwa so si konda. Omulangira Haji Badiru Kakungulu yagamba nti Muteesa ow'olubereere ye yalagira Kalema atte Mawanda. Omulangira Badiru agamba nti ensibuko y'okufa kwa Mawanda yali bweti. Mawanda yali musajja mulungi kaalaala era ng'afaananira ddala Muteesa ow'olubereberye, ekyaleetera kabaka n'abaami be okumwagala ennyo. Okumwagala ennyo kyamuviiramu ekyekyo n'akibula, okuvuma n'okujooga ennyo baganda be. Kino kwe yassa okwogeranga nga bwe yali ayagala kitaawe afa alyoka alye obwakabaka. Bino lumu kabaka Muteesa naye yabyewulirirako era kyeyava asalawo okutta mutabani we eyali afuuse omuteego mu bulamu bwe. Wabula yali tayagala kimanyibwe mu lwatu nti Muteesa yali akikoze. Kye yakola kwe kwebuuzisa omwami we Kasujja amubuulire omulangira eyali nantawunyikamu, era yaddamu nti Kalema ye yali asinga amaanyi mu batabani be. Muteesa kwe kumusaba atwale Kalema okukuba sabbaawa. Lwali lumu Kalema kwe kulengera Mawanda ng'akwana mukyala we. Kalema bwe yamwatulira Mawanda yaddamu na boggo, era n'amutegeeza nga bwe yali talina kyakumukola, kwe kusikayo
emmundu eyali emuweereddwa ng'ezingiriddwa mu lubugo n'akuba Mawanda essasi n'amuttirawo. Olubiri lwonna lwagwamu ensasagge era Katikkiro n'ayita mangu olukiiko luteese ku nsonga eno. Lwatuula era ne lusalira Kalema ogw'okufa. Kabaka teyabafaako, wabula oluvannyuma yayogera n'agamba nti muteebereza omusajja eyafiirwa omwana we, ate kati bamugamba okufiirwa omulala. Kirabika nga abamwongera ennaku. Abakiise nabo bakkiriziganya naye bw'atyo Kalema n'awona okufa, wabula okuva olwo yatandika obuteesiga Kalema, era y'ensonga lwaki teyamulaamira kumusikira obusika n'abuwa Mwanga. Onoobiwulira eyo maaso. Kalema ayogeddwako ng'eyatta baganda be kumpi bonna ng'oggyeko Mwanga. Mu biseera ebyo yali mu buwaŋŋanguse, naye nga bwe twalabye waggulu, eno yabanga nkola y'abakabaka bonna. Battanga buli gwe beekengeranga okulya obwakabaka, okugeza Kanya, Ssuuna, ate Muganzirwazza n'atuukiriza ogwa Muteesa ow'olubereberye eyasaanyaawo abaana ba Ssuuna bonna okuggyako Mbogo ne Mayinja. Mu bbaluwa ya Kalema eyalabiddwa waggulu, gye yawandiikira Sultaani w'e Zanzibar okufuna ebyokulwanyisa mu kiseera ekyo, Mwanga yamanya nga waliwo ebyombo ebirimu ebyokulwanyisa nga biweerezeddwa Sultaani ow'e Zanzibar, muganda wa Muteesa, okuyamba ku Kalema nga bwe yali asabye. Mu kyombo ekimu mwalimu Abawarabu abalwanyi ne Lochi ez'obuganga 9 n'abaddu 10. Mwanga yagamba Gabriel Kintu abisaanyeewo nga tebinnatuuka ku Kalema. Ebyombo byali bimaze okugoba kumpi awo Entebbe n'Entebbe nga birindiira biragiro. Kintu yabikuba n'abisaanyaawo awamu n'abaabirimu bonna. Kino kyanyweza nnyo ekifo ky'Abakristaayo ku luuyi lwa Mwanga. Bwe batyo ne batandika okulwanyisa Abasiraamu basobole okuzzaako Mwanga. Ndowooza abadde abuuza kati ekitegezo. Gwe baalaba nti newankubadde nga yabookya ennamugongo, naye kale asinga Omusiraamu okuba ku ngoma ya Buganda. Baali bamanyi obubi naye baga nti tubeere n'oyo ng'Omusiraamu tatufuze. Entalo z'eddiini zaakumwamu omuliro era ne zaaka okugeza ng'olutalo lw'e Mawuki n'Endese mu Butambala omwafiirwa abantu entoko. Ezimu ku nnyimba ezaayimbibwa nga ez'obuwanguzi ze zino. Fwe bwe tubalema tulemye. Ffe abalenzi abaluŋŋaana tetuliiko kyetwekanga. Owange eddiini y'ekiruŋŋaana anti bw'otosiiba njala tosoma. Bwe twagoba bano abalala twali mu mpale ezigubye. Kalema bwe yamala okunywera, Abasiraamu ne batandika okusiiba ekisiibo ekikulu ekya Ramadhaani. Era wano jjajja w'omuwandiisi ow'ekitabo kino ebigamba bijja ku jjajjaawe, Haji Juma Batende, eyali mutabani w'omujungute Umaru Nsaamu Mpya. Twamuwuliranga nga tukyali balenzi bato ng'ayimba oluyimba luno: abasaala amazzi tennalya kya misana,
basiiba Ramanzaani kabaka kanaakulya Byerogoba Kalema Kansinjo Sekyagatema asula Eggombe abakopi tannabeerayo omwana wa Mbuga ayize okulima abakopi tunaalya ntungo balinzitandidde nga beekuba nsiko. Oluyimba luno lwalimu okumalirira okusiiba ekisiibo era nga lulaga abataasiibanga balayira nti bo bali batta nga balidde era beekwekanga mu nsiko ne bafumba emmere ne bagirya anti akafa omukkuto. Kalema bwe yamala okulya obwakabaka yakyusa mangu olubiri lwe olwali erubaga n'aluzza Nakatema. Ebbanga lyayitawo tono amawulire ne gamutuukako nga Mukotanyi omufuzi w'ekiziba bwe yali yeegasse ku bakristaayo era ng'abaguza n'emmundu. Kalema kwe kusindika eggye nga likulemberwa Mukwenda Wamala ligende lirwanyise Mukotanyi. Abakristaayo nabo bwe bakimanya kwe kuteekateeka okulwanyisa eggye lya Kalema nga terinnaba kutuuka ku lubiri lwa Mukotanyi. Olutalo lwali Matale mu Buddu lwaleka abantu bafumbya miyagi era eggye lya kabaka lyakubwa. Kabaka yatumya Muguluma eyali Katikkiro era n'atuuka olutalo ne lukoya. Abakungu abamu ku buli luuyi balusuulamu akaba. Bano mwe mwali Tebukozza Omusiraamu, Nnyonyi Ntono, Ddongo, Kazaalabulwa, Ankyaye ne Kaakuno ku ludda lw'Abakristaayo. Waaliwo entalo endala ezaali ez'amaanyi ennyo nga zaafiiramu abantu abaweera ddala ng'olwali Eddulumu mu Buddu. Mu kiseera kino Mwanga yali yeegasse n'Abakristaayo n'abantu b'eddiini endala abaali bategeezeddwa nti Kalema yali ategeka okubatayira olw'empaka. Eno y'ensonga enkulu eyabeegassa balwanyise Abasiraamu abaali bakulemberwa Kabaka Kalema. Ekikolwa kya Kabaka eky'okukyusa olubiri lwe okuva Erungujja okuluzza Nakatema kyanafuya eggye ly'Abasiraamu olw'ensonga nti eryato eryali lireetera Abasiraamu ebyokulwanyisa Abakristaayo baaliwamba ate Ssebwato Omukristaayo yakuba nnyo eggye ly'Abasiraamu ery'oku nnyanja nga likulemberwa Gabunga. Bwe kityo ebyokwefuga ennyanja Abasiraamu ne babijjamu enta. Kino kyabakola bubi nnyo era okuva olwo eggye ly'Abasiraamu ne litandika okusereba. Tujja kutandikira awo insha Allah. Bakadde bafa balugenderamu bahula okufiriramu warhamuhum oba bafunanga sola nazaabo geneza obudde obwo yali ekutto nga nakati ekyatagala. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allah basaasire gye bali baatubeererawo gye tutaali ne tubeera ano nga tulaba otuzimataayi. Abo balina obudde obukuba kaswida awo ng'owuliddeyo edduwa ya 40 baali ku dduwa ya gundi. Obudde bwali bulala. Mu bwangu twalabye mukadde waffe Kabaka Kalema ebizibu bye yabadde atandise okwolekera era tebinnaggwa. Era we twalabye nga Kabaka yakola mu ensobi, yakyusa olubiri lwe okulujja Erungujja okuluzza Nakatema ekyanafuya Abasiraamu. Katugende mu maaso. Olutalo olwalwanibwa Nansenyi lwe lwasembayo mu ntalo zikakuuse. Eggye ly'Abakristaayo lyatandika okwolekera akasozi
Lungujja ndooza mukamanyi Kampala eyo Ebunkaabira ye yafiira abalwanyi b'Abasiraamu Namige nga muno mwalimu ne Batuma eyali omukubi w'omubala ogugamba nti omuzira asaana mutala. Ekiro baasula bawoloma ng'ate abakyala bakaabira babbaabwe, era bwe bwatuuka ekitebi Abasiraamu baagezaako okulwana kyokka baawangulwa mangu. Okuva awo Abakristaayo baayolekera Lungujja. Musajja wa Kalema eyayitibwanga Sempa eyali Kangaawo n'Abasiraamu abaasangibwawo ab'Omuswaba beerwanako bambi nga batuuse e Nalukolongo, era wano Sempa ne Kajerero eyali enfiirabulago ya Kalema we baasiitaanira n'Abakristaayo okumala olunaku lulamba, wabula baba bali kumpi okutuuka e Kabowa, Sempa nattibwa. Awo Abakristaayo kwe kusambyako, ate ye Kalema kwe kudduka ng'ayolekera ekinaakulya. Nga 11 Ogw'ekkumi 1889 Mwanga yali mutaka ku kasozi k'Emmengo. Mu kiseera kino Abakristaayo baatandika okunoonya Abasiraamu mu buli kifo nga mu mayumba, ku nguudo ne ku nsiko, buli gwe baakwatangako nga bamutta. Wano Abasiraamu we baayiiyiza oluyimba olw'ekujjukanya ebiseera bino ebyali ebizibu. Luyimba olwo Abasiraamu kwegamba nga wazzeewo akatutu baaluyimba nga lugamba bwe luti: ab'ekika bali nkweka bye biwanga ku nguudo, naye zirivuga ŋŋenda nti omuwadi yeekumbya, nti era muwadi ayeewulira, nti Allah gwali baawadde embaale aliyita misana, n'ebiremba alisibajjoola. Olwo lwali luyimba nga bejjukanya ebiseera ebizibu. Kituufu abo abaddukanga abamu baakwatibwa era ne battibwa. Sa Apolo Kaggwa n'abakungu abalala baatandika okuyigga Abawarabu nga bo babaggalira mu kkomera Abarabu. Mwanga bwe yakomawo ku Namulondo, Abakristaayo ne bayiiya oluyimba nga beewaana olw'ekikolwa kye baali bakoze ekyokwangula abawadi. Lwali lugamba bwe luti: bagende bagambe Nnyengere agule obugenyi. Bw'alifumbira abaana be bamugambe Nnyengere agule ebintu by'alifumbira abagenyi, kubanga kyali kisolo akomawo. Mwanga Ennyengere yali kitaawe gwa Nnyonyi Ntono, omu ku bagabe ba Mwanga, ate kyali kisolo ye Mwanga. Mwanga n'abasomi okuva Enkole okukomawo Emmengo baalwana entalo nnyingi n'Abasiraamu ezaasukka ne mu 10 mu bifo nga Matale, Mawuki, Buyikuuzi. Omwafiira Abakristaayo abangi ennyo, n'ekifo ekyo ne kituumwa Kattabazungu. Buli Ngugwe, Kungu, Kazo, Kabowa, Kyaggwe, Buwaya, Senyi n'Ejjungo. Abalwanyi ba Mwanga bwe baawamba ekibuga Mmengo, olwo ne bookya ennyumba zonna. Baawamba Abasiraamu bangi ne babookya omuliro, nga mu bo mwalimu Abawarabu 3 abaali awo e Nateete, naye nga bo baali tebaatabye bambi mu kulwana, babookya lwa Busiraamu. Kinajjukirwa nti Abasiraamu bwe baawamba ekibuga, bwe baagoba Mwanga, Abazungu abaali ku luuyi lw'Abakristaayo bwe baawamba baddusibwa era baakuumibwa, wabula baata Abawarabu
babateeka ku nkoomi ekyo tekyewunza baba abasiraamu tebavunaana bazungu kubookya naye ate baali abakristaayo bo baayokya abawarabu awatali kusigala n'omu era ng'eyakulembera omulimu guno ye yali Sir Apollo Kaggwa. Olutalo luno lwe lwagoba Kalema okugenda ng'alwana okutuuka e Bunyoro. Nga bwe twalabye nti Kalema bwe yali agoba Kiweewa abajaasi be yabasomosa mu Gamayanja, Kyengera, Mpigi, Buwama, Lukaya, Masaka, Kinoni, Kyazanga okutuusa lwe baafuna obudamu okuva ow'omugabe e Kabula. Bwe baavaayo nga bagobye Kalema baayiiya oluyimba luno. Ensekere eziri e Kabula twaleka zirinnya miti, ffe abazira ne twebuuza nti ensekere zinywezaani, naye zaali zitunywezezza. Ate bwe baali eyo baabulwa n'ennyama gye balya era ne bayimba bwe bati. Abakristaayo zino z'Abakristaayo. Omumpi taziga abulako, pulitijjo y'abalamu yaziga engabi e Kabula. Engabi twagiraba. Ensolo bwe twagitta teyali ngabi eriibwa wabula enkobe lukomwa. Nga Mwanga akomyewo naye nga tannatereera bulungi ku Namulondo, yawulira nga Kalema yali ayagala kudda. Mwanga yagamba omuzira we Apollo Kaggwa atabaale abasiraamu eyo gye baali beekukumye. Apollo yaduumira eggye n'emmundu y'essanya nga bagenda bayimba ennyimba Saanya, nayo ono yawandiika Ssanya. Nga bagenda bayimba ennyimba ezizzaamu abalwanyi amaanyi era zisobole okumalamu abasiraamu amaanyi. Era olumu ku zo nga lugamba nti olwaleero abasajja ba Mwanga tuzze, eyasigala aligirya. Mujagalamu yagisaza Kinyumu, Kyambadde yagisaza Bubuka, Kayeyero yagisaza Lyenge. Abazira ba Mwanga tuzze okuba kubassanya. Amannya g'abamu abaali mu luyimba luno gaali gaabo abaali baakasiramuka nga babayeeyereza okubatiisa n'okubamalamu amaanyi. Naye nga bwe baalugera nti ekyekango tekimanya muzira, omu ku balenzi abasiraamu, Apollo gwe yali amaze okuttira kitaawe mu ntalo ezaasooka, yateeba Apollo mu nkwawa era baamutwala biwala ttaka wabula yamusimattuka. Abasiraamu olutalo luno baluwangulwa lwa Ssanya. Abakristaayo ne babuna emiwabo era ne Mwanga n'adduka nate. Kalema n'akomawo mu kibuga. Abasiraamu baba bakomyawo Abakristaayo empyaji baasanga munnaabwe eggye lya Apollo be lyatta. Mu kubatta baatuukiriza ekisoka ekyali mu luyimba lwabwe ekyagamba nti eyasigala aligirya, kubanga buli musiraamu eyattibwanga nga salibwako obwereere bwe nga babumuteeka mu kamwa. Omuze guno gwagattirwa ku gwali gukoleddwa Apollo Kaggwa ogw'okwokya abasiraamu, gamba nga be yasiba mu kkomera abaali baweera ddala 61 okusinziira ku mulangira Badru Kakungulu, era bano bonna yabakumako omuliro. Sajja Apollo Kaggwa. Kalema ng'akomyeyo ku kibuga yazimba olubiri lwe e Nansana, ate Mwanga kwe kuddukira Ebulingugwe.
mu lutalo luno abakristaayo baali baduumirwa bwa sswa wano abakristaayo baddamu okuliira ku nsiko anti kabaka kalema yajazzeeko ku bwakabaka era ne kibakosa nnyo ebitagambika. Kakati awo inshallah tujja kulaba ebitooke n'akomawo mulala. Era tuyinza kusangawo bijjukizo nti omuzikiti guno oba ekifo kino tugenda tukirambula ekyali ky'abasiraamu naye tubadde obimanyi tulya Saapolo Kaggwa. Ekifaananyi kya Mwanga kyayonoonebwa wano naye katulabe kuba mpulya Mwanga yatta abe Namugongo si be baamukomyawo naye Saapolo Kaggwa yali musajja mubi nnyo. Abasiraamu naye bambi abasiraamu b'obudde obwo Allahumma ghfir lahum warhamhum baawaayo obulamu bwabwe. Laba evvubuka ettabuliigi liri lyattira taata waayo erigaa nti Saapolo Kaggwa benkwawa singa lyakuba ku mutima lirabika lyali tutte ku mutima effumu lyali tutte ku mutima. Tamthili kwega kwongera kutiisa. Omusajja yatta Hamza yamugjamu ekibumba n'akigaaya olidi bwe nnaku bagiyita tamthili irhab kumalamu omuntu amaanyi muki. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.